Okutandikira wano mu ssaza Kyaddondo, omuwandiisi w'ebitabo ow'erinnya Kakwenza Lukirabashaija asimbiddwa mu kkooti n'avunaanibwa emisango egy'okukozesa obubi emikutu gye egy'ebyempuliziganya era bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera ery'Ekitalya. Kakwenza Lukirabashaija yagombebwamu obwala ab'ebyokwerinda Sabbiiti kaakano 2 ze tukubye amabega nga bano okumukwata baamujja mu maka ge Kisaasi Central mu division y'e Nakawa mu Kampala era ng'ono bamuvunaana emisango egy'okumalako emirembe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven ng'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter ebigambo bye baataputa nti birengezza Pulezidenti bimuvuma era bimutoniya mu maaso g'abantu ng'ate mu kubiteekayo teyalina kigendeerwa kyonna ekyokussaawo empuliziganya egwanidde. Kakwenza Lukirabashaija era avunaanibwa nti okulumbagana mutabani w'omukulembeze wa Uganda Lutenanti Generaali Muhoozi Rugaba era nga ye muduumizi w'amagye ga Uganda ag'oku ttaka nti ng'akozesa ekibanja kye kyekimu ekya Twitter n'ateekako ebigambo nti ebimuvuma n'okumulengezza era nti ng'abakulu bombiriri yabamalako emirembe gyabwe mu bugenderevu. Wabula Kakwenza Lukirabashaija emisango egimusomeddwa agyegaanyi mu kkooti ya Buganda Road gyasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi omukulu Douglas Singiza bwe kiti ababadde mu mitambo gya kkooti ne bamusindika ku alimanda mu kkomera ery'Ekitalya okutuuka nga 21 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno nti lwanaakomawo mu kkooti okumanya okunoonyereza ku musango gwe okunaaba kutuuse. Kakwenza Lukirabashaija mu kkooti eno aleeteddwayo nkya ya lunaku olwaleero oluvannyuma lwa kkooti ya Uganda enkulu okwegatta ku kkooti eyasooka nayo neeyisa ekiragiro okuyita mulamuzi Musa Sekaana ng'ekiragiro kino kiragira ab'ebyokwerinda okuleeta Kakwenza Lukirabashaija mu kkooti obanga mulamu obanga mufu. Kakwenza Lukirabashaija wabula mu kuleetebwa mu kkooti aleeteddwa mu ngeri ya kiyita mu lujja era ya kimomozo nga bannamateeka be bonna tebabadde mu kkooti kubanga teri ategedde nti anaaleetebwa era ng'ono taweereddwa mukisa gwa kweyimirirwa asobole okulya obutaala kubanga n'abandi mweyimiridde bennyini mu kkooti tebabaddeeyo nga tebamanyi nti anaaleetebwa. Kyokka oludda oluwaabi lugamba nti Kakwenza Lukirabashaija ti emisango gye bamuvunaana yagizza wakati w'ennaku z'omwezi 24 n'28 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka ogwayita nga bagamba nti yagenda ku kibanja kye ekya Twitter ekiri mu mannya ga Kakwenza Lukira n'akikozesa nti okutaataaganya emirembe n'eddembe ebya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhabulwa ne mutabani we Lutenanti Generaali Muhoozi Rugaba. Mu ssaza Buddu abasawo mu disitulikiti ey'Ekyotera abagenda okugema polio eri abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 bakukkuluma olw'ensako yaabwe ey'okugema lumiima mawuggwe etannabaweebwa. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. District eno ey'Ekyotera newankubadde nga abasawo abanyigira mu nteekateeka ez'okugema COVID-19 okwali okw'ekikungo nga tebannaba kusasulwa era bazzeemu okuttukiza akawufu okugema ekirwadde ekya polio nga bagenda ku buli nju okulanga abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 bagemebwa ekirwadde kino. Bantu balamu Richard Mireego nga y'omu ku bali mu nteekateeka y'okulaba nti abaana bonna bagemebwa agambye nti bajja kutandika ku lunaku lwa 5 era n'asaba abazadde okweteekateeka obulungi okulaba nti abaana bonna babeera bageme. Tukubiriza abantu baffe bonna nti okuvanga 14 ujja kuba lwa 5 lwa 6 ne ku Sande abasawo baffe bajja kujja eri mbyalo byaffe ku buli nju nga bajja bagema abaana abo abali emyaka wansi w'5 okudda wansi. Tukubiriza abazadde baffe abaana ennaku ezo twetegeke abasawo baffe tubaanirize bagema abaana baffe. Kwa CBS FM Radio Bujajja nze Ssekimpi Lwazi Kyotera. Ate mu ssaza Bulemeezi ababaka mu ssetteesezo wa Uganda okuva e Nakaseke basabye Minisitule y'ebyenjigiriza eyongere ku ssente zeeweereza mu masomero agali mu bitundu ebiri mu kanyigo k'Eruweero naddala e Nakaseke nga gano gagguddewo wakati mu mbeera y'ebizimbe ebyolekedde okugwira abayizi. Ababaka bano okuli Alan Mayanja Sebunya owa Nakaseke Central, Nyongoleki Enoko owa Nakaseke North ne Paulo Lutamaguzi Semakula Kasana owa Nakaseke South bagamba nti embeera amasomero ge Nakaseke gye gali mu yeeraliikiriza naddala oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 nga amasomero gali ku muggalo.
Omubaka Alani Mayanja Sebunyo wa Nakaseke Central agamba nti Ministry y'ebyenjigiriza esaanidde eteekewo enteekateeka ey'amangu okuyambako mu kuddaabiriza ebizimbe by'amasomero agali mu kitundu kyakiikirira nga biri mu mbeera mbi. Bw'otunuulira amasomero agali mu Nakaseke embeera gye galimu tesanyusa era yeeraliikiriza kuba bw'otunuulira essomero ly'e Wakayamba, bw'otunuulira essomero ly'e Mityomere, bw'otunuulira essomero ly'e Luteete, bw'otunuulira essomero ly'e Bwami Buwome, Kabaale, Mijumwa, amasomero gali mu mbeera si nnungi, amalala gagudde, amalala ga ttaka. So Ministry of Education olwaleero ba DEO olwaleero bakaawo buvunaanyizibwa okutuukiriza ebyo ebiri mu constitution. Nakaseke yakosebwa olutalo, amasomero ne gagwa, gano gonna gaali gazimbibwa ku mirembe gy'Abamiini, mirembe gy'Abobote, naye tewaliwo kyongeddwako. Ate ye omubaka wa Nakaseke South mu Ssetteesezo Paulo Lutamaguzi Semakula Kasana agambye nti okunoonyereza kwakoze kulaze nti abazadde bangi bakyagaanye okutwala abaana ku masomero nga basoose kubasindika mu nnimiro, ekintu kyagamba nti kyakugootaanya ebyenjigiriza mu kitundu. Embeera eno ewaffe Nakaseke abazadde abasinga babadde tebanazaayo era ebitundu by'oyitamu byonna ebisinga osanga bali mu nnimiro, bali mu kulima. Kati ate waliwo ne challenge oba okusoomoozebwa nti eno buli muntu akolola, buli muntu alina ekifuba, buli muntu alina ssenyiga. Kati abazadde beeraliikirivu beebuuza oba kiki ekivuddewo mu kitundu kyaffe eno. Amasomero agasinga eno mu Ssemuto, Nakaseke, Kapeeka, Kaasangombe, otambulamu omwo olaba abaana batono nnyo, ate ngezezzaako okwogerako ne kubasomesa nabo motivation yaabwe ntono nnyo, bagamba nti balina ebizibu bingi, abalala balina amabanja. Amasomero agamu abasomesa tebaddangayo, bakyali ku mirimu gyabwe gye baafuna mu biseera bya korona. Ate mu ssaza Buweekula Mubende amasomero agaggaddwawo geeraliikiriza abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikirawo. Amasomero agaggaddwawo abasomesa abatono wamu n'abayizi ab'omuswaba ku masomero byeraliikiriza abakulembeze mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye ategeezezza nti baasazeewo okutandika okutalaaga amasomero ga gavumenti agali mu kitundu kino bazuule engeri abayizi gye bazzeemu okusoma. Ekyabeewuunyisizza kwe kusanga ng'agamu ku masomero abasomesa tebaliiyo, kwogatta n'abayizi nga batono nnyo ddala. Ye mu ggombolola y'Ekiyuuni mu disitulikiti y'e Mubende eno Navubya Margaret nga ye mukiise w'eggombolola eno ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mubende ategeezezza nti bayise mu kitundu kyabwe ne basanga agamu ku masomero gaggaddewo tegagguliddewo ddala lusoma luno olw'embeera y'ebyensimbi eyakaluubiridde bannannyini masomero gano era nga n'agasinga ku go ga bwannannyini. Annyonnyodde nti embeera eno ebakosezza bya nsusso nti kubanga gano gokka ge masomero ge baadde nago mu kitundu, ekintu ekigenda ottaataaganya ennyo ebyenjigiriza ekisusse. Kaunti enyina amasomero 3 nga ne lino kweriri agataguddewo olwaleero, naye ng'ate gabadde galina abayizi baffe bayitirivu era ng'obuweereza babutuwa mu bulungi. Amasomero agataguddeewo gonna ga private tegaguddeewo olw'ensonga y'akasente, amasomero ba directors tebakyalina ssente. Kigenda tukoseza ddala kubanga bw'otunuulira ekitundu kyaffe kino kikula bukuzi nti tubadde tutandika butandisa abaana okulagira ddala nti basoma. Saawa zino amasomero gano bwe gaggalawo n'abazadde abamu bataddemu ati okutya okw'amaanyi nti tuyinza okubatwala akabazayo ku ssomero pulezidenti n'aggalawo. Naye mbasaba bazadde bannange mwenna Bannamubende Bannakiyuuni muze abaana ku masomero. Ye Fred Kasirye aweze nga bagenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakubiriza abazadde okuzzaayo abaana baabwe mu masomero era n'akubiriza n'abasomesa naddala aba gavumenti abadde ku musaala nga basasulwa okugenda ku masomero batandika okusomesa, ne yeewuunya okulaba nga bano bakyatudde waka. Nebyo tusanzeeyo nga byewuunyisa abasomesa bafunye emyaka 2 nga bali mu covid holiday ate nga basasulwa, naye abasinga era bakisazeewo basigale mu covid holiday. Simanyi ngeri gye tugenda kutandikamu kubanga otuwa kusomera erina abasomesa 15 nga waliwo 5 ate nga headmaster taliiwo. Naye twagala tukyongeremu amaanyi bwe kiba kyetakisa nakuba discipline nga tudisciplininge because for okwawukanako n'amasomero ga private agaffe gabadde gasasula abantu yadde holiday. Sabuufu baana ba Kintu, CBS FM Mubende. Musaza Busiro abakulira amasomero mu bitundu eby'Entebbe naddala ag'obwannannyini bali mu kusoberwa olw'omuwendo omutono ogw'abasomesa n'abayizi abakomyewo ku masomero. Omusasi waffe Kakooza George William
kalukuviire ku ntono. Bino byonna bivudde mu kunoonyereza CBS kwekoze ku masomero ag'enjawulo mu bitundu eby'Entebbe nga kizuuliddwa nti abasomesa bangi naddala ku masomero ag'obwannannyini tebazzeeyo kusomesa olw'emirimu gye baggyeemu ssente ze babadde bakola mu kiseera eky'omuggalo. Ekizibu ekirala kizuuliddwa nti omuwendo gw'abayizi gusomooza abasomesa abo abaasose ku masomero nga amasomero agasinga ge tutambuddemu tebannaweza wadde ebitundu 2 ku 10 ku baana abaalina okusomera mu ssomero ng'abasinga bapya ababadde batalina kye basomyeko. Omusomesa Namulindwa Sumaiya ow'okusomero lya Hak Islamic Primary School erisangibwa Ekituulu atutegeezezza nti okusomoozebwa okunene bakulinamu syllabus empya era tebamanyi nti oba enaakola ekyo kye balina okusomesa abaana b'eggwanga. Kigenda tutwalira obudde bungi ffe ng'abasomesa kubanga abaana bazze tebalina kye bamanyi bye wabasomesa babyerabira tulina kukola n'amaanyi okubaggyayo. Omu ku bakulira essomero lino Scovia Dorin Onoke atutegeezezza nti newankubadde nga abaana batandise okudda mu soolesole naye abazadde bangi abajja baleeta abaana tebalina ssente olw'obwavu obubafumbekeddemu. We believe the numbers will be better than before, and looking at the turn-up so far, the turn-up is going to be bigger, but most of the parents are promising to bring. They are still looking for money, they are coming to the office, they are paying and they are not releasing their children. And we also have those in boarding. The boarders are reporting on Saturday, so they have not yet reported. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Julia Mukakooza, Entebbe. Ate yo musaza buddu abazadde wamu n'abayizi ku ssomero lya Kabigi Takuwa Islamic Primary mu district y'Ebukomansimbi bakyasobeddwa ekiddako oluvannyuma lw'ennaku kati 3 nga poliisi yeekuuma essomero lino tewali akkirizibwa kuyingira ssomero olw'entalo ezeekuusa ku ttaka ezirimu n'okuyiwa omusaayi. Ebiwayi bibiri okuli ekya Luna Jemba kw'ossa ekya Abudu Jaba buli omu akaayanira obuyinza obw'essomero eryo era nga kyekyavuddeko olutalo olw'amaanyi omwabadde n'okwonoona ebintu by'essomero. Kino kyawalirizza omuduumizi wa poliisi y'Ebukomansimbi Namawuba Christine okulagira abasajja be beetooloola essomero lyonna nga tebakkiriza muntu yenna kuyingira kabeere musomesa oba muyizi. Abudu Jaba agambibwa okukwasibwa obuyinza obuddukanya essomero lino kw'ossa n'ekitunzi w'essomero lino Abdul Salam Adnan Sembuya balumiriza Sheikh Aruna Jemba okukolagana ne poliisi okuwamba essomero lyabwe kyokka bategeezezza nti akadde konna baakugyawo poliisi abayizi basome. Aduumira poliisi y'Ebukomansimbi Christine Namawuba agaanyi okubaako ekitongole kyayogera ku nsonga eno baabakulu mu yafeesi ya RDC abaludde nga boogerezeganya n'enjuyi zombiriri ne batujuliza mukama waabwe RDC George Bakunda yayinza okumanya ekituufu kyokka ng'ate taliiwo. Kabigi Takuwa essomero eryo litudde ku yiika z'ettaka zisukka mu 50 naye nga kumpi buli mwaka abooluganda lwabo abawaayo ettaka okuli essomero lino baba beerumaaluma n'okukaayana. Musaza Mawogola akulira eby'ekikugu n'abakozi mu district y'Essembabule Malik Mahadi Amoti kimuweddeko bw'asanze nga amasomero ga gavumenti mu district eno ng'abaana abakomyewo okusoma be bawadde ate okukola emirimu egy'okulongoosa amasomero gano ng'ate abagakulira baaweebwa ensimbi ez'okugaddaabiriza n'okugasaawa. Ono mukaweefube gwabaddeko w'okulambula amasomero ag'enjawulo mu disitulikiti okulaba engeri gye gatandiseemu n'abaana abakomyewo mu kusoma asanze tewali kyakolebwa. Kawo Malik Mahabu Amoti agambye nti amasomero agamu mulimu abaana batono ddala nga be bagondedde amateeka ga minisitule y'ebyobulamu naddala ensonga y'okwambala masiki nga n'abamu bo tebazimanyi na kuzimanya bwe zifaanana. Amasomero Kawo Malik Mahadi galambudde kubaddeko erya Ssembabule RC Primary nga kweryo ku baana 529 abalina okulibaamu asanzeewo abaana 61. Ate ku Kikoma Primary eri abayizi 527 asanzeeyo 37 bokka. Ku Lutunka Kaguta Primary abalina abayizi 517 30 bokka be babadde ku ssomero. Ye nambe nene bonna tebalina masks abamu n'ekigambo mask tebakimanyi na kukimanya n'olwekyo okusomooza kw'amaanyi naye abazadde mbakubiriza abaana mbawe mask mukimanyi bulungi nti obulwadde bukyaliwo ate kati tulinga abali mu feezi ey'okusatu n'olwekyo abaana mubawe mask bajje n'obukookolo ku ssomero basobole okubwambala n'abakulira amasomero mugezeeko okulaba nti muwabula abaana mu kwambala masks abaana bakiipinga social distance mu classes n'ewabweru w'ebibiina n'ebintu eby'okunaaba mu ngalo bateekemu nnyo mpozi ekirala kyetusanze mu masomero ye environment amasomero agasinga gonna gabadde mu nsiko. The environment is so bushy.
Abamu ku basomesa nga bakulembeddwamu Joseph Sempijja tebakkaanyiza na ministry okukkiriza abaana abali embuto okuddamu okusoma nga bagamba nti kigenda kwonoona n'abaana abalala bonna. Abaana gavumenti enengeri gye yagambye mu gye twakkiriziganyizza nayo ng'okuleka abaana abalina embuto basome n'abatalina mbuto olw'ensonga omwana alina olubuto kasakkirizibwa n'asoma atanaalufunaga ne bwe n'alufuna tegukyali musango kale n'olwekyo yakwesanga agundi yalufuna n'asoma nange nja kusoma so tugenda kusaba obuzibu bungi nti tugenda kubeera n'abaana abalina ssente abalina ebirowoozo eby'enjawulo so kayinza obutatubeera kaseera kangu abayizi abo tulina bakwata mpola mpola ne tubawa obudde tulina okuba abasomesa bagumiikirize nnyo olw'ensonga tebeetaaga kupapirwa kubanga ebirowoozo bya bikyali wala tulina okukozesa obukodyo obw'enjawulo omuli abaana abo okubasobozesa okusooka bakole emirimu gyadde bakola ng'okutunga singa kisobose twalireseewo byane basooka batunga ne bongera kugira emirimu nga tubazzaayo kalikulamu eri eyaffe yabo. Babamu ku bayizi aboogeddeko ne laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga bategeezezza nti bannaabwe bangi abatannatandika olw'okuba nti abamu baafumbirwa nga n'abalala baafunisibwa embuto. Mbadde nsoma ku bitabo olumu nga nnima nga nnunda buli kimu mbeera ne maama ne muganda wange omulenzi ne muganda wange omuwala tunnaba kusoma twalongoosezza essomero ne tulongoosa ebikiraasi. Nze amanya gange nze Tushabe Daniel kimpisiza bubi nnyo covid ono yatandika mu 2019 okuva eyo nga sisoma kimpisiza bubi kubanga kati nalibadde mu P6 naye kati nasigala mabega ndi mu P5 mu covid mbadde ntema biti ne taata ebyokwokya amanda wedda tuli wano tulongoosa compound baana basinga ndowooza bafuna emirimu gyabwe kirabika gye bakola abamu bakuba buloka bookya amanda bafuna emirimu gyabwe eyo mu kyalo. Musaza Kyaddondo yaliko omubaka wa Paalamenti ow'Amakindye Ssaabagabo Manuel Kigozi Ssempala Ssajja lya Beene awabudde gavumenti ku kabi akali mu kukkiriza abaana abawala abali embuto okuddayo ku masomero nga bakyali mbuto tekyakwongera okusiga empisa ezitali ntuufu mu baana abalala. Manuel Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene nga musomesa omutendeke agamba nti ekirowoozo kino minisitule y'ebyenjigiriza esaanidde ddemu ekyetegereza era ekitereeze kubanga kyabulabe eri ebiseera by'ebyenjigiriza by'abaana eby'omu maaso. Nze nnina endowooza egamba omwana bw'abanga muwala ng'afunye olubuto akkirizibwe agende mu mbeera eyo azaale bw'amala okuzaala ateekebwe ataddeyo mu ssomero kubanga jjukira omwana gw'azadde naye alina okulabirirwa n'ebigenderako n'ekirenze ekyamuzaddemu kyo kitambula kiyinaayina so okubateeka obuteesa ettale tekijja kujja kye sikkiriziganya nakyo kwe kuba omwana bw'abanga abadde ku Eden College n'abanga yafuna olubuto mu covid alina olubuto lukulu oba yazaala ayonsa oyo bw'abanga embeera eteereddemu ng'asobola okudda mu ssomero ate agendeko mu ssomero eddala asobola okukuuma ate n'empisa ne morals mu baana nti agende mu ssomero eddala era bamubuulire bamutendeke abenga ensonga agisirikira tweyongereyo tubenga tukyasobola okukuuma omutindo gw'empisa mu baana abaana baleme kupaaluka kubanga bwe banaalaba singa atuula n'olubuto agamba nti kati ndowooza ekyo nakyo kifuuse kyangu. Omubaka Ssempala Manuel Kigozi Ssajja lya Beene agambye nti gavumenti esuuliridde nnyo amasomero g'obwannannyini ng'ate gakuŋŋaanyaamu omusolo nkuyanja nga n'agamu tegasobodde yadde okuggulawo okusomesa abaana b'ensi eno mu lusomo olwatandise olunaku lw'eggulo. Musaza Buddu ab'obuyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu nga bali wamu n'abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolola ya Mutuba 2 Bukulula balangiridde enteekateeka ey'okukolanga bulungi bwansi mu kibuga Lukaya buli mwezi kikendeeze ku bukyafu obumaamidde ekibuga ekyo. Meya wa Lukaya Town Council Munanupu Tamale Charles ategeezezza nti kasasiro saako n'okuziba emifulejje egitwala amazzi byeyongedde nnyo mu Lukaya ekisibye obukyafu mu kitundu ekyo. Meya Munanupu Tamale Charles era ayisizza ne kaweefube w'okuyonjanga ekibuga Lukaya nga basazeewo bulungi bwansi ono bamukolenga buli Lwakuna Olusemba mu mwezi ng'enteekateeka eno egenda kwetabibwamu ab'eggombolola ya Kabaka eya Mutuba 2 Bukulula. Tulina enteekateeka nga Lukaya Town Council okukola bulungi bwansi ow'ekikungo buli Lwakuna Olusemba mu mwezi. Ku mulundi guno tukwasaganyizza n'eggombolola ya Mituba 2 wamu ne barakisi y'amagye e Masaka twagala kulaba nga twongera ku buyonjo naye gwe omutuuze kikkakatako okusooka okuyonja ewo nga tonnagenda walala. Mu mwaka guno Katonda yali tuyambye ne tuba nga ekisinga obukulu gye tuli bwe buyonjo bwaffe n'obw'ekitundu kyaffe. Meya Tamale Charles asabye abazadde mu Lukaya bafube bazze abaana ku masomero mu budde nga ku lunaku olwasoose amasomero nga gagguddwawo abayizi batono nnyo abazzeeyo mu masomero e Lukaya.
Musaza Busiro abamu ku bannyini ntebe b'ebyalo ku mutendera gw'e Rusesooka mu Busiro North batabukidde omubaka wa gavumenti n'abakulembeze abalala okubasibako enguzi ng'ate abagibawa abasinga bava waggulu mu yafeesi ez'abakungu n'abanene mu gavumenti. Bano balumiriza nti gavumenti esaanidde esooke ekkangavula abamu ku bakungu baayo abagambibwa okulemberamu okugaba enguzi ng'ate n'abamu ku bakozi mu yafeesi ennene babulankanya buwumbi na buwumbi ne watabaawo yadde abakwatako. RDC wa Kiso Justin Mbabazi yavuddeyo n'akuutira bano okuvaamu omuze gw'okulya enguzi n'okugirwanyisa mu balala nti kubanga be bavaako ekizibu ky'ettaka ku byalo wamu n'ettemu mu bigambo by'ebyapa by'ettaka. Yona Kagomo okuva Ensanvu, Lufuuma Atanansi okuva Ekibujjo n'abalala bennyamidde olwa gavumenti okubayisangamu amaaso ne batuuka n'okubawa obusente obutono buli mwezi. Oli kyeyamaani tofuna musaala, oli kyeyamaani tolina kwofuna mu gavumenti. Lwaki ate siirya enguzi nga waliwo ekigenda okukolebwa? Nange enguzi nsobola ogiri olw'obulumi gavumenti bwekola ki bwetuyizaamu. Enguzi tewali asobola girwanyisa ne gavumenti yagirema. Owulira n'obusente buno bw'obugaali baali babu kati abaali babubbye sente bazikomyawo. So naffe abakulembeze b'omu kyalo kitukakatako oluusi okulya enguzi nga tetwandigiridde nga tuli bubi nga tuli baavu. Enguzi tesobola kulwanyisa nga gavumenti ekyakola bwetyo emirimu gyayo olw'obusente obutonotono batu ye buliwa 12 omutwalo omwezi ntambula ekiro nengenda nga waliwo entale abalwana ku kyalo nenfuluma ekiro nensula nga ntula ku makya nenkera ku poliisi okuva ewange ogenda ku poliisi erosi gye nkulembera ntambuza mutwalo gumu na kitundu amagenda n'amada gye mitwalo egi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.